Tamale Mirundi Junior wuno atidde agambye nti ssaawa yonna yandikwatibwa kubanga agudde mu lukwe lwa Juliet Zawedde. Ene Newspark Channel webale kwantinate oje kumide kumanji genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa ebya Juliet Zawedde ne Tamale Mirundi Junior tebinaggwa. Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeerako akatambi kateeka ku mutimbagano n'alyoka agamba nti ssaawa yonna bagenda kubeera ng'ate bamukwata. Okitegera mu katambi kano olabira ddala nga Tamale Mirundi Junior atidde n'okutya ndowooza bulijjo alowooza nti bino byakusaaga katubeere nga tumukuwa. Yes, nzize wano leero okubategeeza nti omukyala Juliet Zawedde aluse olukwe olw'okunkwata antwale mu kkomera. Mu lukwe luno aguze poliisi, aguze abalamuzi kubanga alina ssente nnyingi ye tayogerwako. Ekimpalanya oba ekinsibya kwogera mazima. Nayogera amazima olw'abasiyazi batambula nabo, abavubuka abambala ebiteeteeyi, omuze pulezidenti gwe yagana mu ggwanga lino. Namwogerako amazima ku vidiyo bwasasanira ku internet, mwenna bwe baalaba ng'anwedde omwenge agangayidde n'atuuka n'okwefukira nga bakwata mukwate. Nayogera amazima ku mpisa embi ey'okukisingiranga abasajja ab'enjawulo mu mabaala eyasaasaanira ennyo ku mutimbagano ng'ate sinze nzeke yagyogerako. Njagala okubategeeza in Africa ate Uganda abaana baffe bangi bali ku mitimbagano bakoppa empisa zino ezitali nnyungi omukyala Juliet Zawedde ze yakola nenvayo nenzoogerako. Kye yakoze gula poliisi, gula balamuzi, kwagala kunsiba antwala eruzira bampa obutwa banzite. Nkubira omugala nga President Museveni tatange yali mwogezi w'okumala emyaka 14. President Museveni nsaba oyingire mu nsonga zino taata. Sina musango gwe nakola okujjako okwogera ku mpisa ze nalaba nti tezisaanidde ezitta ekitiibwa ky'eggwanga, abaana baffe ze bakoppa, empisa ez'obusiyazi ez'abavubuka obutambula nga bwambadde biteeteeyi, okunywa omwenge n'agangayira, okukisinganga abantu mu mabaala, basajja ab'enjawulo. Bwe tutaakuuma empisa zaffe ng'eggwanga n'ennono n'okukwogera ku bintu ebitali bituufu ebibeera ku mitimbagano, eggwanga lino ligenda kufa. Nkubira omulanga Jeno Sale Musale okutegeeza nti Jeno baaguze poliisi ne bagula abalamuzi. Siina musango gwe nazi. Ebintu bye nayogerako buli omu yabyogerako era ne bu vidiyo we buli ku internet sinze yabukwata. But how can that be my problem? If I talk about something that is bad, how can I be a criminal now? Njogera ku bikyama ateefuuke nga nze muzi w'emisango. Kubanga maama omukyala alina ssente Juliet Zawedde yasiba buli atamuwagira, asiba buli amwogerako, ayagala tuwagira ebyekisibu bye. Excuse me, we won't do that. Genere Mukenko kubira omulanga nsaba oyingire mu nsonga zange. Poliisi yaguliddwa, waliwo olukwe lw'okunzitira mu kkomera, omulamuzi yaguliddwa kubanga nayogera ebituufu ate nga buli omu yabiraba nga si birungi era ne babyogerako. Mwe mwenna abanvuma ku TikTok kuba ababasasudde muli essente zammwe sibalinaako buzibu era buli eyasasuddwa n'abasinga obungi mwankubidde ne muŋŋaa Junior tugenda kuvuma kubanga Juliet Zawedde atusasudde. Nenze sijja kuva ku mazima, sijja kuva ku kituufu. Maama Kadaaga nkukubira omulanga oyingire mu nsonga zino. Siina musango gwe nazza, nayogeranga buli omuntu mulala yenna bwe yabyogerako ng'omukyalo ono akeesingira abasajja ab'enjawulo mu mabaala emize abaana baffe gye bayinza okukopa. Maama Janet Museveni amaze obudde ng'atusomesa abakyala enneeyisa mu bantu, bannakazadde b'eggwanga engeri omuntu gy'alina okweyisaamu. Kuba abaana bano bakoppa emize mu abantu abava ebweru abava mu Amerika. Emize gyammwe emibi mugikomye mu Amerika. Eno Uganda kwata emize egyo ogikomye mu Amerika, naye ate abakwogerako ate ffe boosiba kubanga olina ssente empitirivu. Juliet, my sister, si gwe atosobera ne ssente mu nsi eno. Abagagga bangi balina ssente naye woba oyagala ekitiibwa, if you want respect first give it to yourself. Ne bw'onaasiba kati bonna abakwogerako ogenda basiba, kale ogenda kunsiba. Even everybody who talked about it naye ogenda musiba. Nsaba Jeno Damulira oyingire mu nsonga zino kubanga gwe nkumanyi Jeno Damulira otunuulira ekituufu n'amazima. Minisita Balamu nkusaba oyingire mu nsonga zange
banangira bwerere. I have no crime I committed. I was just talking about something. It's ku social media openly. Since yakwata bo video bwene mbuteka ku social media. Buli ekiba ku social media, people debate about it because it's in public domain. How does that be my problem really? Mbukubanga Juliet Zawede yakola birthday ne sister Muwagira. Do I have to support everything? You become a public nuisance and you expect Junior to come and support you? I won't do that. Now here goes the police, they're persecuting me, they're violating my rights. Bali mukunti satisa, aguzaba la muzi, yebwa akola, buli ata Muwagira amusiba. The last time she came here, yasiba Chibedi, 7 months in prison. Akusiba, nali nyenyo nyina agenda. Tayagala kumwogerako. Bwomwogerako, ngakusiba, ngagulaba kuvuma. That will not happen to me. Chief Justice Owinyi Dollo. Esigali eddamu zirifudde. Bivunze. Abantu babasibira obwerere. Omuntu ne bakuyita ku police, ne bakozesa statement, nga ne bakozesa tobimanyi, mangu nnyo, state na section nga file kubanga naye abamugule, nagenda mu court, omulamuzi n'agamba, nandi kuwadde bailo, naye teri bakwemera, genda kwa limande ruzira. Esigali eddamu. Era nsaba appointment. Nawe Chief Justice. Abalamuzi baffe bagenze bafa. Oli nayimirira eri n'asiba omuntu over nothing. Nze sina criminal record mu ggwanga lino. I've never gone to the police. Siberangako ruzira for the years I have ever existed. Ndilo abiding citizen. But I will not allow this lady to violate my rights. Just because I consent. Just because mbobo tamuwagira nga akusiba. Bw'omwogerako ezo empisa ze ez'abasiya ze batambula nabo nga bakubookera. Bw'omwogerako ebyokunywa omwenge n'agangayira nga akusiba. Bw'omwogerako lwaki akesinga abasajja ab'enjawulo mu bbaala abaana baffe bakoppa emeze gino nga akusiba. So nsaba president, nsaba Jenemoke. Tatange yali mwogezi wo, oyigire mu nsonga zino, amazima gaffeeyo. Mama Kadaga gw'olisenga. Mama Kadaga nkusaba. Oyingire mu nsonga zino senga wange. Minister Balamu, gwe minister w'abavubuka gwatutwala. Tetugenda kukkiriza mpisa zireeteddwa bweru kwonoona ggwanga lyaffe. Just because ababikola balina sent. They can buy whatever they want to buy. They can intimidate whatever they want to intimidate. They can pay bloggers, they can pay TikTok to abuse people. Obo busente bwe yabawadde nange yabompaako. Era screenshots mwazirabye. Buli w'omwogerako ng'aleeta screenshots ng'akutiisatiisa. This will not happen to me. I'll fight for my rights even if I stand alone. Full figure munange naye mukambwe awanda muliro eno avuddeyo ku nsonga munange za Tamale Mirundi Junior, Frank Ntambi ne Louis Light okitegera ate era ne Black Sugar naye bamusabudde. Jukira nti Black Sugar yavuddeyo n'abeera nga ate naye azza omuliro oluvannyuma lwa full figure okuba nti no munange yamulumbye. Katubeere nga tubiku amaanyi genkanaki akosa kye balabeewola nodda ku brand y'omuntu n'ogirinyirira n'oyagala ogisaanyaawo ne muwoza firigooni bino Ntambi byalimu kati. Tomanyi Jeff Kiwa jajje ava peace. Tomanyi alwana kyenkana ki Jeff Kiwa. Tomanyi akola kyenkana ki. Ojja kumuwulira bamuta Jeff Kiwa. Ata mutya gwenka oyo ajja kumaliramu akawumbi. Oyo ne Zawedde aba baba nonsense mu ggwanga. Era bw'obanga oyagala okwogera ku bantu ekintu ekikwatagana Jeff Kiwa nange mpozi nga nze munoonye okukono mama bolo yenge ne Kampala nagimulemi. Ate ng'aliko woya wa mama Fiina ajja munange yogerako naye nno kakati akendezeemu ne Kampala na kasatuuka yamanya nti wali emisango musanvu. Nateekayo gumu emisango nagyo ne giyiira. Ne Kampala yamulema wali ebizira yaddukawo. Ali mutukula anatera kuyingira kizedi. Ne Bbaala tewakyasobola kuyingira Bbaala wa. Mwe musagana abantu maaga manyira abantu. Okutta omuntu wa ssente zo bazinywedde twa bazidata omuvumye vumye omutukuza. Omaze okumutukuza ate omusabiriza ssente in box oyingire mu box ye. Mwabatasola mwabaki okuvuma mwakafuula kamanyiiro mwagifuula business nti vuma omugagga ajja kuyita kuwa ssente. Byebyo omwana abadde amanyira Muzeyi Kasaayi. Era Junior wakola ensobi. Mwalabika tteeka yammwe mwagirimu babiri n'oyo omuvuka gwe baasibye. Kuba Muzeyi Kasaayi yaŋŋamba nze soogerangako na Junior mirundi. Ndaba mulabe ku TikTok. Sina namba ye. Sisobola kwogera naye. Ye njogera naye ku ki.
bino byebogera bonna sina kyemmanyiko obedde wano ngatandika kyo bakyabakwala tuli mu politics muli mu kulinyirira abantu bali mu AI bayiye ebintu bateekayo nze waliwo omukazi yavuddeyo n'anvuma oyo atunula ali awo alinga ntamuza abasibe n'agamba abantu bonze natakafeero kankunnyonnyole mukwano temunnawera temunnampomera temutonyuma mwekuŋŋaanye na buli bunno bulingende ku bwonna bwani twamba manyi mulina famire y'ababi musooke muwere tewaliwo olutalo n'olukuba nga tonyuma ebintu byonna wayogedde njagala okutegezebwa nga nti bituufu andi yagambye abantu nti simanyi nali mukabasudde nali mukaani ne besaalabako yes bakafeero bani yes bituufu era njagala bakitwala nti bituufu temutawana kunoonyereza bituufu but tonyuma ate omuntu abanga ayogera fact esigala fact lekera awo okwebambira abantu ng'onoonya abasajja si muntu nti agula abakazi genda gye beetundira omanyiyo kubanga abamalaaya twakikiriza nti beetunda lekera awo ogamba abaana bantu tuyambala mpale mutemwambala mpale mubeere bwereere mulekera awo oggula empale ezirina ebinyama wano bwebiti ne mugugunala wano ne muzimba muti omunyo mulekera awo people we are tired yoyo agamba mbu yawangula nga gwosobola kuwangula mugane mudda ku TikTok ne mubba abantu ne mwebamba ne muvuba buli muntu nolowooza nti ensi ekumanyi owulira wano wasooka gwa fulani totwala bakadama wagwere ge wajja ne sede nobba abaana bonna ekyuma kyoyogerako ekyamatafaali wabba abaana bakadaama abagenda ebweru abatono kubanga wabba bangi 10,000 zawabbako sente ne passport noggalawo ekikampuni abagendako abatono abagamba sente bazikusindikirenga obagulira ebyuma bikube bulooka buyambe famire zaabwe era abaana bampeeza ne risiti nga bakuweza sente ez'okugula ebyuma ebikuba bulooka nazo n'ozibba n'ozirya wekenyi weyogere nti wagenda wasayina kwa milioni 6 noddamu ne weyogera n'ogamba nti wagenda wasayina kwa milioni 2 noddamu n'ogenda nti wagenda wasayina kwa milioni 10 akuyita atya gwani yakuyita akubira esimu nakuyita omukolera mulimu ki yakutuma di mu bapromota betumanyi wano mu Uganda owakalippira oli upcoming wakalippira infact na promota wabuukira byotasobola byotamanyi mu sente z'abaana zababba bakadaama eziriko amaziga n'ebikolimo ekyo kikima ekikunya sale musale n'okola vidiyo n'okola eyokubiri n'okola eyokusatu eyokuna ovuma wamulemerako yakutumyeko weesimbawo ogwe mwana wa nnyoko kitaawo yakutumako yingira byobufuzi sale musale wali agenda mu nsiko yamala kwebuuza akakumanyi ne Jennifer kyayogera wano omuntu obeereyo ne weesalirawo eka weesimbewo nojja noonya Jennifer ntwale wa hamu ntwale wa hamu kati yanfukira kizibu sale musale yanfukira kizibu amu yanfukira problemu kirumira yanfukira kizibu balinga bagamba nti nze PA w'abantu abo nzakola appointment. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Kakati ye Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Tamale Mirundi Junior. Tamale Mirundi Junior kansabe vidiyo ene kusange nga tonnatamiira kuba birabika bye bigambo byange ebisembayo gy'oli. Tamale Mirundi Junior njagala kukujjukiza nti oli munaku. Weesonyiwa abantu abaali bakuyambyeko mu bulamu. Tokola makulu gonna eri muntu gwe wali osabirizaako. Toyina authority mu advise kubanga toyina kyoli gyali. Lwaki tosiima? Njagala kugamba nti noonya omulimu okole ogenda kumaliriza bubi mu bulamu. Kino nkigambye enfunda eziwera. Buli muntu yenna yali akubeeredde mu bulamu omaliriza omujjonkedde, omaliriza omuvodde. Si pastor Bujinga yakuweerera, saani, saabajjanja bakitaawo, si bakuhostize ku YouTubes, si baani. Muntu omusabiriza leero enkya bw'oyagala likes n'omuvuma. Muvubuka munnange, emirimu egiba gyakubula Uganda, nsaba ofune passport nkutwale ebweru okole. Wano Kibedi Cox yamanyiira abantu, yamaliriza bamututte eruzira. Nze mbana Uganda wano ku internet abamukyalirako mumubuuze. Tebamusiba, bajja kukusiba. Obulamu bwo bwonna n'obudde bwo obwonoonera eruzira. Emirimu egiba gyakubula wano, jangu nkutwala ebweru okole kubanga kijja kunnuma nnyo ng'omaliriza bubi. Kuba bw'otamaliriza luzira ojja kumaliriza ofudde. Njagala ojjukire ennaku yo kitaawo yakulekera linnya mu nsi si bya bugagga. Simanyi ku kikwosinziira kumanyiira bantu. Oli muvubuka munaku enkonga byoya eyandi concentrate nze n'okolerera obuvubuka bwo. Naye
oli mukwasamirira ne bw'osobola okuggyako connection n'abasobola okuyamba omaliriza obavumye. Nze wano nateeka mu birthday yali ekulemeredde ssente wamaliriza onzivudde. Buli muntu yenna toyina gw'ojjukidde bw'otyo bw'ogenda okwerabira obulamu bwo. Naye njagala kujjukiza nti oli muvubuka munaku, oli munaku, manya ennaku yo. Ogende ebweru okolerera obuvubuka bwo. Bwe giba emirimu gyabula wano. Naye ogenda kumaliriza bubi nga tulaba. Oba okuwesitinga obudde bw'obuvubuka bwo otuuke okutuuka mu bukadde ng'olinga mukadde waffe. Lwaki omanyiira abantu? Bw'ovuma ono leero bw'ovuma oli bye bino ebigambo byange ebisembyeyo gy'oli. Senga Acidi avuddeyo n'abotola ebyama agambye nti Juliet zaawedde mbu ne Senga Acidi okitegeera mbu ababiri awo mbu baaliko abaagalana bannange. Ebyama biri ku intaneti mbu munnange Senga Acidi yali girlfriend wa Juliet zaawedde. Oyinza okulowooza nti tutema mugambo katubikuwe. Atuwadde ssente, atunuunya emisino, akoze buli kimu. Naye era temumwagala. Omuntu n'atuuka n'okukwata omuyimbi w'eggwanga amutwala parentira amujjanjabe ne muvuma muvume. Temumwagala, ebyo byonna abikoze temumwagala. Atunuunya emisino, atuwadde ssente, atugulidde zi champagne, akoze ki? Temumwagala paka kati mumwagala. Mumwagala. Lero sirina gayomba temumwagala. Mumwagala. Temumwagala. Omukazi abakoledde buli kimu. Ife akoze zipate. Nze yakolanga zipate n'aflyinga ini ne family yange yonna. Ansabye abaana bange abeesibyeko. Akoze ati temumwagala. Omuntu n'akunuuna omusino n'akunuuna omunyo n'akusasulirako ssente enkya n'okeera n'omugamba Mayuga nga wadde wannuuna omusino nze nagaana okununa kuba ekimana kya pulasitiika. You know? Mumwagala mmwe? Temumwagala. Kati I don't know oba you understand. Kati Mayuga akozesa nnyo abantu ensobi. Nze Mayuga tankozesangako nsobi. Owulira? By the way, I'm one person Mayuga tankozesangako nsobi. You know why? Because I have an independent mind. Era nze ebbanga lye namala ne Mayuga. Ly'ebbanga Mayuga lye yandaga nti alina amagezi. Ng'amagezi bwe gakendeera bamwawe empi n'atereera. Bwagan era my conscience was okay dealing with her. Teyankozesaako nsobi n'egyo kuvuma muntu n'ogwo. However, ensonga Mayuga gye yankozesa ensobi yali emu. Yali ya mwana muwala nga bamuyita Kiki bwe yazinira bbaawe. Ensonyi n'azifuula obusungu n'atwala Kiki mu kooti. You understand? Naye Mayuga alabika mawube mulwadde. But other than that, nze Mayuga tankozesangako nsobi. Mayuga ayina ensobi gy'akola. Agenda n'ava gy'avudde. Ensi yonna yonna nga emuzizi. Mayuga is a social reject. Awulira? Mayuga is a social reject. And because of that, wabeerawo abantu kati njabba omanyi nze njogera nnyo amazima. Wabeerayo omuntu ng'abantu bamwagala. Oba akoze kibi, oba akoze kirungi nga bamwagala. Ne bw'abanyiiza, oluusi akunyiiza ne weesooza ate oluvannyuma n'oseka. Some of those people nenda babagamba mulaba fulumizi yatutama naye ate tumwagala. Levikson Wuna avuddeyo n'alyoka agamba mwogere we munaakoowa munaasirika oba omukazi mukulu oba tamusaana oba yandibadde ayagalamu muwala we yayagala Desire Luzinda temujja kubeera ng'ate mumusalirawo. Omukyala mukulu kuggwe owulira otya okuba nti abantu boogera ekigambo bwe kityo? Ensi eno buli omu asobola okwogera kyayagala ate bambi sirina gwe nnenya era sirina gwe ngenda genda mu kooti naye. Buli omu kyayogera kituufu naye ekintu kiba choice
abantu bangi baddeko omuntu gwe bandinjagaliza which is okay naye ate omuntu oyinza okwagaliza omuntu naye omuntu gw'omwagaliza ate gwe gw'oyagala ensi bweto bweri naye nkubiriza nnyo abantu make your choice. Let it be your choice. Don't allow the world to choose for you. Because at the end of the day, bwabanga mukyala, bwabanga mulimu, omukyala oyo gwagenda okubeera naye waka. Omuntu oyo yennyini bambi ayinza okubeeyo nga alina ensonga ze naye ate si yagenda obeera naye. Amukwagaliza ate gw'obeere naye. Kitegeere. So it is always good to make a choice. So I made a choice and I'm very happy and it is Katonda is at the center. I love her so much. She's a very, very nice woman. Levikson, at one point, waliwo abantu bali confused ne boogera ebigambo bingi nnyo we bakulabanga nnyo ne muwala wa Desire. Ne bagamba owaayo oba omukulu ayitaawo. Kati ate oli muwala wa Desire? Yes. Kati muwala wa Desire ate nze bwe mbeera naye ndowooza tekirina mutawaana. So weewadde ekyo kibuuzo bwebanga waliwo kali akyogera kali bambi era tubanenyanga bagambye tusaanenya bantu siri wano by the way kunenya abantu bakusalira muntu musango omuntu asobola okulowooza kyonna kyayagala mu nnyumba ye kwa bambi kyo kyabalowoozeza. You get my point. Naye ekisinga obukulu nti gwe nga ggwe kikyomanyi bwettetambudde badde mulabi mulungi waleko okumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.